mwezi zalinya August 2024 twagoba omukyala gwe bayita Ruth Aceng, the so-called ambassador. Twali batono nnyo, twali abantu abatawera na 20 ne twasalawo nti ekimala yajja n'atweŋŋanga ne tumugamba ojja kudda kwetokota eno ensi ndala n'ebikolobero byemukola e Uganda birala. No, tebikola wano waliwo amateeka agakola ki agafugawo. Mubuzaabuziddwa ebbanga ddene bannakigwanyizi, mutiisiddwa gwe oyina enjawulo n'omuntu ali e Uganda kubanga oyina akawunti yo kwosobola okuyisa obubaka obw'enjawulo obufa ku nkyukakyuka waka. Naye abamu muli ba agenti ba sitaani muganya okikola ate mumalamu n'amaanyi abo abakikola, ate abamu mufuna empapula ku tikiti ya NUP. Ffe twakoowa abatukozesa, olaba twagoba ambasada na so-called ambasada, tujja kutunulamu. Bino bya ddala. Abamu mwafuuka senta ya dictator, mwayisa amawulire mu dictator nga mubega abantu bano ne mubakolako background checks. Bantu mwabamu muli babi. Lwaki bagamba ebigambo bino? Abantu bafiiriddwa obulamu bwabwe. Twakamala okuziika Honorable Segirinya, naye nga Segirinya oyo babulooka ate twali nabo. Kati gwe zikusanze atukoleramu nolowooza nti oli safe. Weerimba. Naffe tulina intelligence mumwe abali mu gavumenti y'NRM. Oli ye president eyawangula. Buli kimu akitegeera, buli kimu. Amatu ge magazi. Atubuulira ne mumwe waneeno nti mwegendereza ayambadde akakofiira akafaanana ng'akammwe mu langi bweti, oyo si munnaffe. Tetunoonya bitiibwa, tuli okukyusa nsi yaffe. Senga tubadde tunoonya bitiibwa, ababadde awo munda byenkutte kamera netandika okukuba ebifaananyi kubanga bitugasa. Ffenna banaffe abatannaba kufuna mpapula n'abaazifuna n'okwongerayo sitwago mu maaso. Bino si byakuzimbamu, genda ozimbire mu makaago. Bino bituyamba olw'ensi yaffe ogikyusa. Tulaba bamaama abamu bakyala bakuze naye ku mpewo eno bandibadde waka. Tulaba bataata bakuze naye embeera ya kukyusa biri waka, tusobola okukyusa obulamu obulungi. Ndi mukambwemu naye nga bamu abantankudde. Kiki kye tuyita protest vote. Dictator tubadde naye mu buli kalulu kuva mu 9 mu 6 kusemwogerere. Kudda ku Besigye nga bonna bamuwangula, nga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yamuwangula. Tulina bukakafu ki nti mu 2026 anaavaawo n'akalulu akali free and fair. Yalonda akakiiko, akulira akakiiko ataalinga akalulu, ba presiding officer babe, ba returning officer babe, n'abalamuzi babe. Obwenkanya tunaabujjawa? Buli omu abuuze munne. Mutubuuza nnyo nti tugenda mu defiance. Yes, tuli bayeekera. Atayagala kiwulira wano oli mulongo, wano oli wakyamu.
tuli mu kye tuyita defiance kiggwa ku olwo ku lunaku lw'akalulu. Dictator yatusindika mu kalulu alaga ensi z'ebweru nti waliwo free and fair what election. Naye ffe ku olwo olunaku bwe tugenda okwokya box, bwe tugenda okulayotinga kabeere blood vote, abalala bakiyita wabbali naye kankibabuulire kye tuliko. Era oyo yenna mwene upya anoonya akafo. Tuleeta strategy ababaka bano bajje nga bali cream nga basobola otukungira buli omu abantu abasukka 5. Kyovula nti twagala candidate nga si wankwe nga finito, nga bwana akunga okuva mu area ye alina abavubuka abajja omuwuliriza. Ndowooza tutegeerekese kati tutandise okufuna abalala obwedda bakyebalama. Naye njagadde nkibabuulire mu butuufu bwakyo.